nze Tiawa Charles, ndi film producer director, era nga ndi wano tuze wano mu kooti Mengo okubanga tugoberera omusango ogukwatagana ku biyiye oba copyright ogwawabibwa gwateekebwawo munnaffe owa Lord's Corner Videos, era nga tubadde tuzze gwongezebwayo, era nga tujja kuddangira okuza omwezi 17 omwezi guno kubanga gwongera okuwulirwa. Okay. Tolaba nti ebyokuba nti omulamuzi tazze birina engeri gye biri mu bakosaamu mmwe ng'abazanyi ba firimu abaagala obwenkanya? Birina engeri gye bitukosaamu lwakuba nti nno toyinza kuggyawo bulwadde kuba omulamuzi oyo sigamba nti nno tekivudde ku ye bulwadde kuba omusango guno agutaddemu amaanyi, naye ayagala awagira ebiyiiye bibe nti bifunibwamu abo bannannyini babateekeddwa bifunamu okusinziira bwe tuzze tufolowinga omusango guno. So tumwagaliza assuuke mangu era bwe tutuukira ku 17 okuba nti nno awulira omusango gwaffe. Okay. Amannya go? Sina nnyo kyensinga ku mukama wange byayogedde. Tetunenya mulamuzi, obulwadde kyatteeka, omuntu alina okulwala naye kikulu weetuli, naye tetujja gamba nti tatufuddeeko atufaako ekyetaagisa, naye abakozesa ebiyiiye mu bubba ekyokuyiga kyekyo badde mu mateeka matuufu. Kyembadde nsuubira leero mbadde nsuubira nti tugenda kuwoza tuwulizizwe sayidi zombi, oluddako basale. Tebisobola kuggwa, era badde balina okujja abajulizi 3 ne sayidi endala ewulirizibwe, oluddako basale. Kitegeeza era kisoboka okukolebwa kubanga obulwadde kyatteeka. Tetuweddemu maanyi, tugendagenda mu maaso nga bwe tusaba awone, ate naffe tetufuna kutaataaganyizibwa kulala, ensonga zitambule paka bwe tutandika ekintu tulina okiggusa kyekyo. Nze Lusinda Charles, ndi producer director, naye ng'ensonga enyimiriza wano leero nyimirirawo nga producer olw'omusango guli mu kkooti olw'abo ababba ebiyiiye byaffe, ababba firimu zaffe. Ekyaddala tukosebwa nnyo olw'obubbi obugenda mu maaso kuba tetufunamu nga ate tuteekamu ssente. Kitukoze bubi nti era omulamuzi tasobodde kulabika olw'ensonga ezimu olw'okuba nti tali bulungi, naye twagala okukakasa tugenda kubeerawo mpaka. Ate era njagala n'okwongera okubira omulanga bakama baffe aba UCC, kubanga UCC be balina okuregulatinga abantu bano ababba emirimu gyaffe, aba library n'abalala bonna. Naye gye munaakoma okusirika gye tujja okukoma okubonaabona. So njagala okusaba UCC ate era nga ye gavumenti musitukiremu amangu ddala okulaba nga mutandika okulwanyisa, okulaba abantu bano nga mubaregulatinga bakole ekituufu, kuba ekituufu bakimanyi ate etteeka libawo obuyinza okulaba nga muregulatinga abantu bano okola nga tebabba emirimu gyaffe. Ekisembayo njagala okulabula abo mwenna abakyabba emirimu gyaffe nti bino ebitubiteekamu ssente kwe tulya kwe tubeererawo, tetugenda kukkiriza kulaba nga mubizannyiramu kuba nti bwe buli, kubanga abaali bakozesa ebintu bino firimu zino mu bubba, of course ebyo ebintu byebwe byakwatibwa era ne bitwalibwa mu bagiyita gye bikeberebwa ne bizuulibwa nti nno firimu ezo zaalimu, kubanga firimu eyo ne bwoba ogidiriitinze mu kompyuta bagikebera ne balaba nti wadiriitinga. So kati tekinologi bwatyo mu forensic yakebera n'alaba nti of course ebintu baali mu kubisiza. So IO owa musango guno kubanga yali alindibwa ku mulundi guli abaddewo ebintu byonna abireese, kubanga ebintu bino bireeta mu kooti, era kompyuta zonna zireese mu kooti. Naye kompyuta zireeta mu kooti si kyekitiisizza nti omulamuzi yeesangiddwa eggolo limu, kubanga bomba omusango ogenda okubeerawo oluusi mumanya kutya omulamuzi waffe n'abeerawo enkya, naye omulamuzi yabadde ayogeddeko nti bane siwuliramukko bulungi naye kanfube. So kakati olwaleera yalemereddwa, so si muzannyo.